Finally omukazi bamaze ne bamukwata. Omukazi goli mukulaba awo mu bifaananyi gwatana kubeera ng'olaba katambi ka mukazi oyo ndowooza kirungi oleme kubeera ng'okalaba. Ensonga lwaki nano ku SMX Media sikazannye olw'ensonga ezimu oba endala. Naye nawe obeera tonnakalaba akatambi ate sikoma kweno story otegere ekyabaddewo abeva maki ng'ebifaananyi by'obiraba nga bitrendinga. Omukazi oyo advantage eriwo oba amawulire ag'essanyu agaliwo nti poliisi emaze n'emukwata era nga yamugja esayidi zeeyo ekabaale gye yabadde amaze okubeera nga addukira. Akatambi k'omukazi ono Mukama Katonda atusaasire, naddala abazadde, naddala abantu abalina abakozi waka, naddala abantu nga tosobola kubeera nga accessinga mwanawo oba nga muntu mulala yakuyambako ku mwanawo. Okusinza ku story wa information gyenfunye nti mu maka ago mwalimu omwami n'omukyala, omukyala n'agenda anoba. Omukyala mu kunoba omusajja n'asalawo anoonyeeyo omukozi andigenda osobola okubeera ng'alabirira abaana ababiri omukyala be yali alisse mu maka ago. Okusinza nti omusajja abeera bize ng'agenda ku mirimu n'okukola. Omukyala gwe yafuna yoyo neera nga yamugja kabaale alina emyaka 35 okusinza ku information gyenfunye. Omukazi ono oluvannyuma lw'akabanga ako akabaddewo akavidiyo kalaga ng'omukazi ali mu kinaabiro, omukazi yakubye omwana kigambibwa mbu yamumenye amagumba ag'okugulu naye saa zino ng'omwana ali mu kubeera nga afuna bujjanjabi. Otunulira ka vidiyo kali eri yesu vidiyo buno obadde nga bujja bubeerawo omukazi ng'atulugunya omwana we yennyini gwe yeezaalidde naye ono omukozi engeri omukazi gye yatulugunyizaamu omwana simanyi nakumanya. Anyway, ne story eno kangikomye wano. Ekirungi ekiriwo ono omukazi baamukutte poliisi kubanga mpulira obusungu. Waliwo abantu abamu nga obeera mulamuzi oba n'obeera mu security organ yonna yonna kubanga kati ono omukazi nga nze musirikale agenza okubeera nga amukwata oyinza okukola ekizibu. Naye nange ne mala ntuula mu ntebe ya jjaaji nga nze agenda omusalira omusango oyo simukkiriza kuwooza naye olumutuusawo nga mugamba musalidde gwa life genda osaavinga eruzira paka bulamu bwo bwonna bwonna ate nga kuliko n'obukwakulizo teri kukyalya teri kufuna muntu yenna gwe genda obeera eyo. Weyo eruzira babeera waliyo ne ka isolation room actually nkuteeka mu isolation n'obeera eyo wekaweka nga togenda mu general population ng'obeera eyo wekaweka. Ekyo kibeera kimala ekibonerezo. Beera mu isolation obulamu bwo bwonna bwonna paka wekiba kyetaagisa nkali na wala nga towuliza na ku ddoboozi ly'abantu ng'owuliza akuleetera mmere na kiba kimala. Newa nyo kwa SMX Media pulira obusungu olaba katambi kakuganya kubeera nga towulira busungu. Kamusaba mbyo subscribing ano kwa SMX Media tujja kubeera nga missing updates na ddala nga zino still wano kwa SMX Media kubeera nga tusonda million ebbi n'ekitundu eza mwana muwala amanyikiddwa nga Babirye Sumaya yajja omuliro ebiwundu n'obulumi bwalimu bambi byamaanyi nawe kenyini omutunulako osobola okwesisiwala n'olabira ddala nga bambi yeetaaga buyambi. Tuli mu kusonda 50,000 omutwalo 2, 5, 10 zonna z'osobodde okubeera ng'osindikako enamba sobola okubeera nga tuzicollectinga mu mwezi gwa January ng'atandika sobola okubeera nga tubuukinga n'abasawo batubuulire ki exactly ekirina okubeera nga kikolebwa kyonna tunaaba tufunyeewo kye tugenda otandika nakyo. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti buli lunaku yeetaaga emitwalo 2 egy'akatube ako koolaba akayero ke yeesiiga engeri ebbwa gye liridde nekifuba kiramba n'eno ku luba yeetaaga katube kamu ak'emitwalo 2 kamuggwerako buli lunaku. So omuntu yenna yenna azirina ezo ng'asobola okubeera nga tusindikira tweyanziza nnyo tweyanzeege. Zino ensonga za